omusawo w'ekinnansi yenna andaba olwaleero ng'okoledde obusawo buno emyaka 10, 20, 30 nga tolina kiwali ofunyeemu, please wepampalika kubuweereza obuyite obutaali bwe ewawe omusunga yagamba ddayo okoleze kugwanira mu linnya lya Yesu. Mwenna abatulaba ku mikutu gyaffe gyonna gye tuyitirako, mwebale nnyo okuba nga mutugoberera, mwebale nnyo okuba nga mukyali wamu naffe. Erinnya Kabona Mpalanyi Kindimukubo Bwakedde, nze Ssentongo, nze Kkubo, nze Serukeera, nze Kiwanuka. Mwanattu olwaleero sizze nzekka, nzize n'omugole, omugole waffe olunaku olwaleero muleese wamma ggwe akutottololere ku lugendo wajayise okutuuka ku kkula lyatuuseko erimufudde obugole olunaku olwaleero nga tusinzidde wano wennyini wootulaba. Lubale w'omulamu tasamirirwa, nkyasobola okumutuuma erinnya ate ne mutuuma Mwanattu gyatakyali. Kale ka Mwanattu aba alina okugamba ye erinnya lye, oba oli awo ne sifuuka kasobeza nga olubuto oba olubuto lw'entumbwe, bakiyita olubuto lw'entumbwe kasobeza ng'ekiwalaata ky'embuzi mu kifo ky'okukwata ku mutwe kikwata ku maviivi, oba kasobeza ng'entumbwe olubuto tunula mabega mu kifo ky'okutula maaso. Kale nno njagala okujjukiza nti omugole nze amuyina, nze amusooseekera, nze amwetaaze, kati obudde buno nze amulina wano mu kamera. Omanyi omugole bw'aba awunya enfumbirira gye baba bafumbyemu omugole ono okumuteekateeka okutuuka ku lunaku olw'okuba nti embaga ye ebadde. Bannange mbagambe kindeke ki? Kansooke ate nzize omuzinda byalo oba enkuuta mimwa eri omugole waffe abalage ku ntumbwe ye. Omugole abatulaba yajampala yefubutuka ebigambo. Nsanyuse nnyo okunkyazaako wano olunaku lwaleero. Singa mukana akaseera babasuubira mbu ndi kuki naye nga sirina nnyo kyendiko kyamaanyi wabula ndi musanyufu busanyufu. Yenze Nsubuga Wasswa Kubo, ndi mutabani wa Ssaalongo Beni Mukuye, ndi muzzukulu wa Nyamayalo n'ebirala n'ebirala. Ongambye nti mbatottolere butya bwe ntuuse ku kkula lino ery'obwa Ssenkulu. Awo wedda we njagala awo kogeze n'oyogera amannya gonna ng'olina ky'osalako ne ŋŋamba yi otyo. Bakadde bange mwenna abatulaba mbatumiddeko nnyo abali ku mukutu guno, era abagoberezi bajjajja wange ono Kindimukubo okusooka nkwebaza okunjagala nga talina kigendererwa. Basebo ne bannyabo abantu bangi batwagala, oba abantu bangi baagala bannaabo naye nga balina ebigendererwa. Teweerabira nga balina ebigendererwa, naye nze nkwebaza n'ejjajja Lukwago okunjagala nga temulina kigendererwa. Okusooka kwa byonna saakisuubira nti nsobola okutuuka ku buvunaanyizibwa buno, oba saakisuubira nti nsobola okutuuka ku kkula lino ery'okubeera Ssenkulu, olw'ensonga nti kye bayita Ssenkulu ye muntu abeera amazeeyo emikolo gyonna, ennyota zonna eza lubaale nga ajjudde, era abakkirizibwa butereevu okuteekateeka abaana tetuyita okuzaala abaana. Weewaawo basebo ne bannyabo, guno omwaka gwa 6 bukyangambakana na ddimu ery'obuweereza mu busawo bw'ekinnansi. Omwaka gwa 6 naye abantu balowooza nti ndabika obusawo bw'ekinnansi mbukoledde emyaka ndowooza oba nga 2
naye ekibalowoozesa bwe kityo nti eri abantu abamu abagamba nti nziruse emisinde mingi naye na buli muntu asobola okubeera kyendi singa abeera ekintu akiwadde obudde nayingira mu nsonga eno mu mwaka gwa 2014 2014 myaka 20 gye myaka meka naye omuntu omwangu asobola okuwanuuza gino emyaka 6 gye njogerako nga mbakanye n'eddimu ery'okubeera omusawo w'ekinnansi naye nze waliwo emyaka egyasooka nga saagala kuwuliza ku kigambo omusawo wa kinnansi era nga omusawo w'ekinnansi mbwogerako bubi nnyo tebandiisa njiri tebalina tebampa nguzi nti nno ntandika obwogerako obulungi naye ekyamazima omulimu guno ogw'obuweereza mu busawo bw'ekinnansi mulimu mulungi singa naawe agukola obeera oli mulungi weewaawo ekisookera ddala obukulu obusawo bw'ekinnansi buweereza eri abantu wabula si bizinensi kyetwandiise nti si mulimu gwakufunamu naye ogenda okwesanga abantu bangi waliwo omukwano gwange yanyumiza emboozi naye yanyumiza yagamba nti ebintu bino mpulira naye nyabitandika gwe yakabitandika wano jjo ofunyeemu obugemu okezeddeyi ozibya amaka okoze nange nyayambitandike njagala mbulire babitandika batya taata wange zimba kkanisa era bwe namugamba zimba ekkanisa kubanga yiyo ennyangu yakumentaininga naye mubuweereza buno obw'obusawo bw'ekinnansi ng'emizimu gijja negikutuulako emisawa negijja negikutuulako membe nga gijja negikutuulako lubayi najja nakutuulako waliwo enjawulo nnene nnyo mu ntegeerayo n'entegeera ya lubaale era omusawo w'ekinnansi yenna andaba olwaleero ng'okoledde obusawo buno emyaka 10, 20, 30 ate nakyo wali ofunyeemu please wepampalika ku buweereza obuyite obutaali bwe ewaliwo omusunga yagamba ddayo okoleze kugwanira mu linnya lya Yesu naye addeyo akola ebimugwadde kola ebikugwanidde okukola mu linnya lya Jajja kuba wepampalika ku buweereza obutali bubwo abantu bangi baliko olubaale naye nga si basawo ba kinnansi abantu bangi baliko olubaale naye nga si baweereza mu bujjajja wabula nga lubaale abatuulako n'ali emmwanyi n'akola byakola n'amala natambula n'akola ki n'agenda naye ekigambo kujjanjaba gw'otaaloga kigambo kulagula gw'otaasuze naye ekyo kiri ku mwoyo ogwo gwokka ogwa Jjajja ogubeera gwakutuulamu tekiri ku bintu byonna birala olugendo lw'okufuuka Ssenkulu awo nze nagambanga nti siriko yadde omuzimu gw'enkoko kyekyali ekigambo kyange olw'ensonga nti enneeyisa n'ebikolwa eby'abantu abali mu buweereza buno obw'obusawo bw'ekinnansi ekyamazima byali byantama era ng'abantu bangi basawo ba kinnansi naye nga mbalaba babbi si babbi bbimuuko naye ababbi bennyini ababalayo okukwata obukwasa ennyondo bagende bateega abantu naye nga basawo ba kinnansi era nga bali mu buweereza buno kati abo wobayingiramu n'obamanya mu butuufu bakutamya omulimu guno nze okutuuka okusamira sayita mu ngalo z'abasawo bangi naye natunuulira abasawo abaweera 335 nga mbamanyi endya n'ensula naku lumu naliko ku dduuka engeri gye nali njagala nnyo ebyobuwangwa nakola edduuka ly'ebyobuwangwa naliko ku dduuka ne wajjawo omusawo gwe sijja kwogera manyi n'ekitundu siyakyogera omusawo najja n'agamba mukyala wange nti mpangisa ku kasuwa ompangise ne ku ndeku ompeeyo ne ku nsimbi awo oba ompeeyo nakyekirala lubugo oluyikako amaziruka bimpangiseko ngenda enkozeseeko ngenda bikola ki ngenda kubizza kitegeeza
nti yali amaze okunnyonnyola omulwadde gwagenda okukolako nti wetaaga okugula ensuwa wetaaga okugulayo endeku wetaaga okugula ebintu ebyenjawulo naye nga yagenda kubitwala abikozese komedi we amale abikole ki abizzeeyo era we yamala n'abizza n'awayo mukyala wange omutwalo gwa ssente simanyi nyezi yakola ki yasaba eri waliwo omulwadde eyajjako ku mbuga ewange nga jjajja yamugamba agule embuzi n'enkoko embuzi eyo ne tugisala n'enkoko ne tugisala naye nti jjajja embuzi minye mubuuza oba tumanyi yaki nangati ngambude masawo n'okugirabako omulabe embuzi gye bakutuma nagwo mukisa ng'ate ssente wazireka ate nga kyayogera nkimanyi abasawo baali nnyo mikwano gyange ngaga nti embuzi asoogirine milioni nga 7 nagireeta nagimulisakoko nebambi ebintu bino byogera ne bandi abajjanjabi babalina ennaku abantu abagenda mu basawo nga temuliko bwa mwoyo nakwolesebwa mulina ennaku era mulina ekizibu kubanga nakusa mitwalo 3 tigagula mbuzi ne bajeho ekisanga bagisibyewo n'ofukamira n'ogifujjako eddusu aga nti sabirako byoyagala n'oyingira n'ogenda ofuluma nga tekola ki nga teriiwo kitegeeza nti omulimu gwabadde gwakufujja ku mbuzi gisabyako kambabuulire basebo ne bannyabo lubaalo ono aluma abantu aba bulijjo naye ate lubaalo asinga kuluma basawo kituufu kubanga kati ekyo kikoze ku bantu balinga nga bameka lubaalo ali ku bantu bano yenna agenda luma kubanga nze sitya mbadde sitya kugamba abantu nti nasamira naye sinateebwa mbadde sitya kyogera era nze abaana bentwalidde bajjajja b'abaana okubasamiriza ng'ajjajja yabalagudde naye jjajja n'abagaa nti omukongozi wange ogwo omutendera ogubasamiza tagukola ki tannaba kugukola tannagutuukako jjajja nga takikwatirwa nsonyi era ogenda ova ku lukiiko nga jjajja ng'omuzzukulu akugamba jjajja agambye ontwala ewa gundi bankoleko emikolo gy'okusamira era naye n'omukwata n'omutwala ng'omukunguza paka ewa muzeeyi oba paka ew'omuntu yenna oyo abeera yamala okukola ekitundu ekyo n'omumuwa n'omugaa nti jjajja akugambye nti muzzukulu woono gwaba omwongere mu kitundu kino nga nkolako byensobola olaba omusawo ye alanga naga nti alina emumbwa evumula endwadde 9 n'azikumenyera nze abasawo bangi mikwano gyange nga munyumya n'okuga nti nze abalwadde mbalina eyo ku kiggwa bangi naye njagala ombuulire gwe kiki muli kye weekakasa nti kino wenkikwatako nkikola nenkiggusa naga nti gwe mpeereza abalwadde nze buli kimu nkikola sebo tekisoboka jjajja Kindimukubo kyoga nti wana wajjajja wooli gwe buli kimu okikola omuntu era abeera nekyamanstalinze okitegedde nti bwe ntuuka ku nsonga eno n'oba wakanzija mutufo nsimbawo n'akaggo okitegedde era bw'ogenda mulago tojja kusanga omusawo azaalisanga ate yagaba eddagala ate yalongoosa byonna byonna omusawo omu yabikola munnange omuyimbi omu yayimba oluyimba yali basudde n'agamba nti ebulaaya omuzungu bwe babiliyoneya mugagga naye ng'ate ali mu nnimiro alima okitegedde kyokka bamubuuzako ne bagamba anti we weerabira gye wajja ssente ne bajjajja abakuwa ssente bajja kunyiigira n'akugamba nti omuntu omu bw'aba akanika yingini ebulaaya ekivaamu atandika kuweesa zize ng'azeekolera kyokka wano omuntu abadde akanika yingini bw'agaggawalamu atagenda Japaani guno omulimu n'agusuula eri kakati ayogedde ekyo ekigambo abasawo muddeeyo omalirize emitendera gya lubaale abasawo muddeeyo omalirize emitendera gya lubaale ababanja lubaale abaluma olw'ensonga n'abaabasamiza temwabategeera gobadde okimanyi nti abasawo abamu abakinansi ebintu byebakola bakoppa bikoppe
nga yalabako yaliko yawulirako nkutegeera naye n'atandikirawo n'akola obusawo bambi musaasire bannayuganda abanoonya akasente kaabwe ne bakabaleetera nga balina obulumi musaasire bannammwe kuba nammwe lwali mumumanyi aluma nammwe yali abalumyeko mutereevu naye ate n'abantu abamu ogenda okwesanga nga bebeeretera ebizibu ogenda okwesanga ng'abantu abo nabo balina ebizibu balina ebikolobero balina ebintu byebakoze nga lubaale abavuga n'abatwala eri abana abajjako ssente mu ngeri emu oba endala olwo nga bayita abayisa mu ssomero n'olwekyo nze nga Wasswa sirina magezi genyinza kugamba nti gano genkozesezza okutuuka ku mutendera guno nja kugamba sirina ssente zenkozesezza kutuuka ku mutendera guno wabula babadde bajjajja abo abakkiriza nti emitendera gyonna omuntu agikola n'agikola ki n'agiggusa n'olwekyo gwe wenna atandika lubaale kagamba nti lubaale kaggwa kuba n'okusaba tekukola ki tekuggwa twakulaba saba nakati bakyasaba nze nali mmanyi omuntu bw'agenda e Mecca aba amaze era taliddayo obulamu bwe bwonna baagala n'okuddayo ne babatuma n'erinnya eddala nti ogenda emirundi egisukka mu gumu bakutuma alihaaji awo tujja kwogera awo tujja kunyumyawo tulina obudde naye mu byonna kikyengezaako okugamba abantu obukulu bw'obuweereza kifaanaganako nga Jajja Kindimukubo wagambye nti omuyimbi yayimba n'agamba nti omuweesa makanika wa yingini bw'azibwamu ng'akyazikanika atandika okuweesa ezize n'omulimu guno oba obuweereza buno obw'obujjajja oba obusawo bw'ekinnansi ddayo okola emitendera gyonna eri Ssenkuluwo akute akuwa obuyinza ogenda okola emirimu gy'abajjajja nga oli mu bwetengerevu nga naawe osobola okuzaala abaana mu bulambulukufu tuleme koppa nalaba ekifundiko ekifaanagana bwe kiti nange kankitunge nange kankyambale nalaba ekintu ekifaanagana bwe kiti muno mu kintu kino mulimu ebintu byotalaba mulimu programu aya empitirivu so si kukiraba otu notange kankizinge zingi n'olwekyo njozaayoza era neebaza mmwe mwenna abasobodde okukola obuweereza buno obulungi era abakoze emitendera okuva ku busooka paka ku busembayo nemugimaliriza mbasuubiza nti ngenda kukola obuweereza bw'obujjajja obuteebalira okulabika nga buli muntu yenna alina obwetaavu era alina obulumi agabana kyenkanyi era afuna obuweereza mu bulambulukufu bwabwo awo wennyini oyogedde mu kuweereza ekyenkanyi Ssenkulu Kabona Wasswa waliwo oluvuuvuumu olubadde lutambula gye buvuddeko nga olekulira enzikiriza mu kirowooza oba wali olekulira kirowooza ekyo kyo kyava ku kikuba ate waneero nkulaba ng'owera enkolokooto okuweereza kati kaakano yonna gye wagaa nti olekulidde wali kyokka ate wano mwene embaga eno obugole buno bwokyalimu omupya monattu twabaddeyo ku mikolo nga tulaba ate muli butoola muli kimu era Ssenkulu n'avaayo n'akola statement egamba nti muzze mutambulagana era mubaddewo n'agamba n'okugamba akayimba ayinza okuba akayimbidde mu ssenga naye ate ng'akayimbidde ggwe kuba muzze mutambulagana eyo ensonga olowooza ebyo bibaawo tuba tetukuubagana mu bujjajjaffe sebo neyanziza ate ombuuziza n'ekibuuzo osanga abantu bangi bayinza okuba abadde balina okutankanya basebo ne bannyabo ebintu bibiri byanjawulo tulina enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ne tuba n'obuweereza obw'obusawo bw'ekinnansi
sirekulirangako jjajja wange Kawumpuli era sirekulirangako kuweereza. Waliwo n'omuwala nno yampeereza message naŋŋamba jjajja mbadde njagala kujja eyo nnyambe naye ate kati wagenze n'ogamba nti olekulidde kakati fobera otukoze otya. Bassebo ne bannyabo nalekulira buweereza oba nalekulira bukulembeze naye nze nkyali wanzikiriza ya buwangwa na nnono. Okiwulira bulungi mukulu Mpalanyi, ndi wanzikiriza ya buwangwa na nnono ekulemberwa Jjumba Lubowa aligaweesa Ssaaba Kabona. Kati kyo tatangaza ndi mukkiriza mu nzikiriza eyo naye sikyalina bukulu bwonna munzikiriza eyo. Sirina na kyambalo kyennyambala, sirina wadde, sikulira wadde ekyalo, sikulira wadde omuluka, sikulira wadde essaza, sikulira wadde district. Sirina bukulu bwonna era nekuba kusoma misa nekuba kubuulira mpozi nga nvudde eno mu bantu ne bampita ne mbako n'ebigambo byenkola ki byenjogera. Abikka ebibiri tabojjerera nakkiriza nti kyempeerezaako kikola ki kimala kanzireyo mu ssabo nkola emirimu gy'abakama bange. Ssenkulu Kabona Wasswa Nsubuga omuzira mamba kati ensonga etegerekese okyali mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono ng'omukkiriza wabula walekulira bukulembeze nga tulaba bishop bwanaga nti ekitiibwa ky'obwa bishop nkiwummudde ne bagamba nti Ssaabalabirizi eyawummula. Kakati awo kitegerekese kakano mu lugendo luno lwoyiseemu okuva lwasimbula ekigendo oga nti kati nsazeewo ngenda kusamira nkakasa mu bulamu bwo temuyinza kubulamu bantu b'otambudde nabo. Mu ngeri y'emu nja kusaba otegeeze ku bantu abatulaba olwaleero baani abasobodde okukubeererawo mu lugendo lw'okusamira paka olwaleero ng'ofuuse Ssenkulu naawe asobola okuzaala abaana ababo kuteekateeka. Mukulu Mpalanyi abantu abo bangi simanyi tuyinza okubogera ntibamala. Abanyambyeko abambeereddewo bangi okusookera ddala nga nakatandika ensonga y'obujjajja nagwa mu ngalo za mukulu Jjumba. Mu ngalo omwo mwe nakola ki mwe nagwa era naakola bye yali alina okukola naye mukulu Jjumba teyansamiza era siri mutabani we mu bujjajja teyansamiza. Ate mukulu Jjumba teyantwalako gye bansamiriza teyantwala. Era ebbanga lyonna lye mmaze naye tubadde tuli ku nsonga egi yanzikiriza ya buwangwa na nnono. We tuva ate we tukola ki we tukoma. Wabula waliwo omwami bamuyita Jajja Kayondo Ssenkulu Kayondo kumpagala yeyanzuulako Lubaale. Olwekyo badde okimanyi kakati nze Lubaale saategerako nti Lubaale annuma simanyi nti Lubaale annuma wabula waliwo omwami bamuyita ani erinnya ngendo dyerabira kalondoozaani Lwanga Kalondoozi kati nagende wa mukulu Lwanga Kalondoozi okumwewolako ssente ngenda kusiika chapati naye mwe nali mwewolako yaŋŋamba ssente nja zikuwa naye nze ngamba wandisamidde. Nengandi kati ono omwami kyayogerako nti nandisamidde yansinga otutegeera Lubaale kubanga nze Lubaale mumazemu emyaka kati olwebyo ebisaala nali akamala emyaka 13 ali mumazemu emyaka nga 13 bakuba eŋŋoma zivuga naye nze sirinyibwako Lubaale kati agenda vawo agenda okunkwata otyo nze nabizibu byange bye bimbonyaabonya
kwanza nali nagambako maama nti ngenda kufuna sente nyingi nnyo nga gawali maama nangamba nti ogenda kuzijjawo nga nekitaawo wuuyo akuze atuuse kubeera musajja mukulu nga sente zamubula kati gwe ogenda zijjawo wabula kola ekintu kimu saba nnyo Katonda nga bwegayirira paka mukama wange ofa naye nga zo sente mwana wange tolinawo nezijja byali bigambo bya maama wange yanga ndi zo sente tolinawo kata mwana onyeza sente paka leero talina wadde eddebe y'ettaka ndino yagigula wano kati gwe sirabayo ebigambo bya maama byamalamu nnyo amaanyi abazadde abakyala temumalamu baana bammwe maanyi naye nayogeza lugumugumu ne mugamba maama nze sente nja zifuna nja kukola buli kyensobola ate sijja kubba maama togenda kumpulirako nti nakoze eki nti wabbye nabbye kati mukulu wange waŋŋamba nti lubaale yannuma era alabika yandeetera ebyo byonna embeera eyo ebonaabona nakiwakana olw'ensonga nti nze nali maze okukitegeera nti nina bizibu byange ng'omusajja naye abantu bangi muli gye muli nga lubaale abaluma era abasumbwa naye tosobola kukitegeera wabula bwe weefumiitirizamu by'ozooyitamu mirimu gy'okola gifa bw'obeera oyagala okutambula engendo zigaana gwewasa omukazi owuwoyaanoba buli kyokola nga kigaana bw'oba ogezezaako bingi nga n'okulokoka olokoseeko ne lubaale naye mukole ki mugezeeko ate bw'aba nga asooka mugezaako n'alyoka alokoka nga asooka mugezaako n'olyoka olokoka munnange naggambye nti nina abasawo 305 bemmanyi naye sikulagaako bawera 10 ng'enkola zaabwe nki ntuufu be baali bantamya n'ensonga eno kitegeeza nti osobola okubanga gye wasookera naye nga wagwa mu mikono gy'omuntu atali mutuufu oluusi n'akutamya ensonga eno gezaako eri abantu abalungi gye bali waliwo omwami taata wange anzaala mu lubaale mwami muwonge mwami mulungi mwami muwakisa asobola okutegeka nange yantegesa okutuuka ku eno embeera gyenkoze eki gyentuuseemu abantu bangi bagamba nti ekyuma olw'okuba nti bakiteeka mu muliro kifuula nga bwe kirina okubeera nakyo bwe kikugwako kufumita kikufumisa bumalirivu olw'ensonga nti kiba kyayita mu muliro nze mpise wagonvu nze taata wange tankaluubiriza taata wange tankanye ssente ezo ennyingi ennyo leeta obukadde 10 leeta zino sente bwe ziti n'olwekyo simanyi kirindeetera kukaluubiriza bengenda kuteekateekera lubaale kubanga nange yamunsamiza teyankaluubiriza ekyo nno kyabwenza nnyo kubanga baga nti ekyuma kigenda nakyuma nze yansamiza teyankaluubiriza oba namukwasa bukwasa kisa kuba bambi nali nkwase anti era buli omu n'omukisa gwe bambi nali nkwase kisa nze nali bubi naye winga ontunuulira ng'ekisa kikwano nga nti akasajja kano akulaba yakusaasira naye nga nnina abaana mune mukulu mpalanyi nze maze funa kasente nendyoka ntegeera nti abaana babaagala nze nali saagala baana era n'abazadde bangi bali eyo ng'abaana be buli we bamutuukako akambwa nviira tambula ogenda babeera bakambwala lwambeera kuba omwana byakusaba bya tobikola ki ne munnange oba munakasente n'omukwano gw'abaana gujja abantu bangi bagamba nsobola kuba mukazi sente zange nyingi nga yabeera waka wa bwavu webukuluma webukwogeza ebi naye ng'olinamu kasente nga sente mweziri ojja kakabeere kakadde n'omugamba mami esente ezo akakadde ako ogira okozesaako kubanga nina wenva wano nenfunayo waliwo ebintu abantu bibaleeta mu mbuga ebyokwebaza nga wali tobisuubira waliwo ebintu ate fa abantu oba nze sijja kwogera kubalala nze abantu bankoze oba kyekyo nze abantu bangulira data bebangulira amasimu abantu otuuka okwagala okukyusa emmotoka bebandeetera emmotoka jajja vuga ku eno ate eno jajja ogirabye eno nnungi jajja tofaayo bw'onoobeera ofunye sente ojja kuleeta okitegeera kati bambi abantu bambuzeebuze abantu banjagadde abantu bambeeredde wakisa naye ng'okusinga neebaza nnyo mwami Kayondo olw'okunzuulako lubaale wakola omulimu mulungi bw'otamanya gy'ova tomanya gy'olaga
nebaza nnyo omwami Kanaakulya ono gwe njogerako ye Katikkiro w'embuga ya Jajja Kayondo. Mwami Kanaakulya ye yangulira embuzi nga bagenda nga ngenda okutanga Lubaale. Yangulira embuzi. Waliwo omwana omwalo omulala amuyita Nakabuye ye yangulira ettooke. Waliwo mwami omulala bamuyitaani erinnya ligenda okunva mu mutwe. Mwami Lwanga wamwogeddeko. Mwami Lwanga naye yannyamba kwegamba nali wakusondera nze baamala okunsondera baamala okunsondera sente zonna ezinja zaako Lubaale n'ezitanga Lubaale ate ne bansondera ezisasula ow'eŋŋoma kubanga ate ow'eŋŋoma yasigala yali akyamanja awo nga nyenyayo emitwalo gyali wa 15 n'enkomyawo akabba eri bakyaliibange ne bagamba munyambe naye ow'eŋŋoma ate mbadde siira zimusasula nazo ne bazimusasula. N'olwekyo ekisa kye mwandaga kigenda kumbeerera ekisa eri abo bengenda okuzaala mu Lubaale. Omukwano gwe mwandaga nga munteekateeka bambi mugulage n'abantu abaki abalala nga bwe mwandera mundere mulere n'abalala. Nange ngenda kulera abange mu ndera ey'ekisa mu ndera ey'omukwano kubanga nange nayisibwa mu mukwano nga nzija mu nsonga eno. Mwami Jjumba Saaba Kabona ow'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono weebale nnyo weebalire ddala byompisizaamu mu lugendo luno okutuuka we ntuuse wano olwaleero. Saakukuba buyinza nti nakusuulirawo obukulembeze naye nga bwe nnaweereza emyaka mingi mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono kkiriza mpeerezeeko ne ku bajjajja nga mbawo obudde obukola ki bange nzikiriza baaba etambuza era omwami oyo omusajja leero obeera wano enkya n'obeera egindi obeera egindi ate tewali yakwadde omutwalo. Kati n'olwekyo obukulembeze nabuleka kusobola kuggumiza kitundu kyabuki kya bujjajja era obujjajja mbasuubiza nti bajjajja ngenda bawa obudde obukola ki obumala gyendi ku kiggwa ky'abajjajja bange gyendi nkola emirimu gyendi buli kimu nkikwasaganya. Waliwo abazzukulu bajjajja ababeera e Dubai bange nti mbagulire WhatsApp group kwe banampeeranga kuba wennage nti nina obudde bange nzigule WhatsApp group kwe banampeeranga ebirooto byabwe kwe banampeeranga ebizibu byabwe ebibuuzo okubaddamu era mbadde nkusaba mukulu Mpalanyi tutuuleko babiri tusomese ku bantu bano Lubaale kiki okiraba tutuuleko babiri nga tugenda tubitemaatema tubasomese ejjembe baliwanga batya. Waliwo omusajja yayimirira ku mukutu guno gwa social media ng'alaga bye bawanga ejjembe naye n'aliwanga ebifu byotalabanga. N'olwekyo nsaba tufuneyo obudde tuyigirize abantu kubanga nze njagala kukubuulira ebigambo bino tewali kye simanyi kati. Nanti nakyo ekikufudde Ssenku byali byasigala byonna tata yakoze ki yabimpadde. N'olwekyo tutwale obudde tusomese abantu bute bawanga ejjembe. Ogenda bali kuwangire ng'omanyi nti baliwanga bwe bati. Ogenda okusamiza Lubaale ng'omanyi nti bamusabiza bwe bati. Sibakoowoola kujja mu mbuga y'abajjajja bange nti mujje mbajjanjabe mulete ssente mukole bwe muti. Wabula mbawabula ku buli kimu nga bwe mubaye mulina ekikola ki okukikola. Buli omu beera ne jjajjaawo kuba buli omu alina walina okufunira omukisa talina gufunira wange nange buli omu alina obuyite bwe eyo gy'olaba obuweereza bwe gye buli era gye bukkira gy'oba olaga era gy'owulirira emirembe gy'oba olaga era gy'owulirira essanyu gy'oba olaga. Nange mundeke embeera eno n'abo jjajja banaaba asobodde okuntuusaako nja kubakolako ng'obuyinza bwe bunaaba bumpadde era bwe naaba sisobola kukolako ndibakwata ne mbalagirira gye balina okuwonera ne bagenda nga baki nga kale nno emboozi teggwa malojja mwanattu n'alima wagonda ate tanannyuka kyokka njagala okukubuulira nti omusajja ono tutoddeko butoozi lwa budde naye nga yatandise kutottolera akana n'akataano akawonvu n'akakko mwanattu busobola okukyate ne buziba. Kale mwanattu bwe tutyo naffe
bwe tuzze olunaku olwaliro bwe tulabise eryange nabagambye nze Kabona Mpala Kindimukubo eyateekebwateekebwa era n'azaalibwa omwami omulangira Ssenkulu Kabona Kayondo Lukumpagala omulangira Lumansi maaso ga Kapa ennamakwa mu Butonda era nga kitange oyo wenjogero olwaleero Ssenkulu Kabona Wasswa akugambye nti ye yamuzuulako lubaale ate n'amutwala ewa kitaabwe jjajjange muwonge njogerere wano ekiguluuso mu Bukomansimbi n'amuteekateeka era ono aba muganda wooli kale nno kyova olaba nga kyannyanguridde okudduka nga ffe abatambulira mu kamera n'enziruka omugole ne mmusanga ng'akyawunya omuzigo gw'obugole okategedde kale mwebale nnyo okutugoberera musigale nga mugoberera emisomo gyaffe wamu n'okubuuza ebibuuzo ebimwagala tudde mu kamera nga wano tubibategeezeko tubibasomeseeko gwe teekayo butesi comment tujja kuba twanukula ebibuuzo ebyo mu kuyita mu kuwandiika wamu ne mu kusomesaako akuume atakumira mpeera oyo bwe tutalagira jjajjaffe wanga Ddunda Namugereka Kibaawo atukuume. Jajja Kindimukubo Bwakedde.